Atambike ntandise nakeerako oli mu kulaba eddakiika eno mukwano gwange bw'obanga oli muntu omulabi waagaliwo YouTube channel nkakasa bukakasa wali okakubyeko dda ebirozo olw'ensonga akatambi kano kakwatibwa omukulu wamanyiddwa nga Chris Obole era agenda maaso n'okubanga bwakuba sipiika peeke bwamukwatirira bwagenda maaso n'okubanga bwamwesigamako bwamwebakako bwatuula wansi bwaka bwafukula ekiwato bwagenda maaso n'okubanga asagambiza akatambi ako mukwano gwange kakwatibwa ennaku z'omwezi zaali 23 Oktoba omwaka 2025 era nga omukulu Chris Obole yali ali mu kujaganya oluvannyuma lw'okubeera nti Anita Among yali agenze maaso n'okuyitawo okufuna kaada ate era mukadde ke kamu n'okubeera nga yeesimbawo nga takubwako mukono oba okubeerako omuntu amwesimbyeko mu katambi kano era kekezimu ku nnaku endala Chris Obole ng'ali ne sipiika oba yali sipiika Anita Among sokolabe omulengedde omukulu bwamukwatako ndowooza kyenyinza okugamba nti omuntu yekka ebbanga lyonna abaddenga n'obuyinza obukwata ku sipiika okumuwahaaga okumwesiga n'okumusemberera nga si baawi ye mukulu oyo Chris Obole babaddenga balina enkolagana enkwafu ennyo naddala mu by'emirimu era nga ba mukwano ekitenkanika wabula ekibuuzo kibeera kimu nti ebiseera ebisinga mukwano gw'olinako connection ennene bw'atyo bwakeeranga n'afuna ebizibu gw'oyinza kubanga osimatuka otya era oyinza kulubuuka otya n'ogamba abantu nti bannange nze oyo newankubadde mwandabanga muwazihaaga n'okujaganya obuwanguzi bwe amazima kiri nti nze saabirimu byonna bye yakolanga saabirinaako kakwati kati nno engeri gye kiri nti kibeera kizibu ate nga balugera two birds of the same feathers flock together kyandibanga olugero olwo luyinza okuba luli mu lulimi lunyanyimbe wabula luzze mu lulimi Luganda. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 2 Julayi 2026 ng'omwezi tutandika mutandike Chris Obole abasajja bamukutte Chris Obole abasajja bamukutte oluvannyuma lw'ebbanga nga omukulu ono eyakolanga ne sipiika wali mu paaliyamenti y'eggwanga abadde yeetagombebwanga mu bwala oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyatuuka ku sipiika Anita Among bangi balowooza nti ye agubuuse kumba abasajja balabika baamussa kasiiso ow'endali kassa omwekukumi era nga buli wabaddenga dda babaddenga bamulaba ne sekulaba yenna wabula ekisinga okubeera nga kyennyamiza oba ekiyinza okuba nga kikutiisa tolowooza nti omukulu ono Chris Obole munywanyi gwa sipiika Anita Among yekka agenze maaso okuba nga agombebwamu obwala waliwo n'abalala 7 bweddu olwo nno ne bagenda maaso n'okuba nga bakola omugatte gw'abantu 8 abakolanga ne sipiika Anita Among mu paaliyamenti awo abagenze maaso n'okuba nga bagombebwamu obwala olunaku olwaleero emboozi eno ngikoze 6:57 ez'omutuntuzi olunaku olwangera kusomwezi 2 Julayi 2026 era nga ebiri mu kugenda mu maaso eddakiika eno byengenda maaso n'okuba nga nkumegulerako kati ebiseera bisinga bw'oba olaba sipiika ng'atudde mu paaliyamenti waliwo abakulu abalala b'olaba batudde naye ng'era bambadde emitanvuuwo egiba gifaanagana n'egyo gy'ayambadde kimwawula nti ye alina oguntu gw'ayambala waggulu ogw'ebyoya kati omukulu ono omulala gw'olabaawo mu kifaananyi ali ne sipiika Anita Among mukwano gwange omukulu oyo naye bamaze okuba nga bamugombamu obwala omukulu oyo ye yali akolanga executive secretary
owa speaker Anita Among era ng'omukulu oyo amanyiddwa nga Leonard Okema y'omu ku bantu 8 abagombeddwamu obwala. Kati oyinza okubeerawo n'obuuza nti ekikwekweto kino kitandise kitya, abakulu bagenze batya okubeera nga bagombwamu obwala, era kyazze kitya okubeera nti tebasobodde kuyotta musubi ne bakumamu ne bagenda mu maaso n'okubanga beeyongerayo. Kati mukwano gwange ky'olina okutegeera okusookera ddala, abantu bano bonna eyagenze maaso n'okuba nga atowa order bakwatibwe ye IGG, Inspector General of Government, oba gwe wandibadde oyita kalisoliso wa gavumenti. Sawa zigenze okwera sawa 5:05 ng'abasajja abawanvu n'abampi beetoolodde dda ofisi ya kalisoliso wa gavumenti, ng'ekibadde kibaleese kubeera nga bakuŋŋaanya abakulu bano bonna nga bwe baakwatiddwa babatwale mu gye wandiise the Anti-Corruption Court, oba kooti egenda maaso n'okuba nga ewuliriza emisango gy'abalyake n'abakenuzi mu ggwanga. Era njagala okutegeeza nti mukwano gwange byonna nga bigenda mu maaso, kansooke nkuwe lisiti y'abantu bonna nga we bagombeddwamu obwala. In fact abakulu bano we babadde wali ku ofisi ya kalisoliso wa gavumenti batandise okuba nga batuuyana bwezikala, ne batandika okuba nga bakubakuba ku masimu ag'enjawulo, bakira at least basobole okuba nga bateekateeka abantu abasobola okuba nga bajja babayimirire oba bakole nga ba suarities wano na wali. Wabula bukiisi kigambwa nti abamu be babadde bakubira nga babagamba nze siina ndagamuntu, nze siina national ID. Anti jjukiramu omuntu okuyita ogende omweyimirire nga gavumenti yemusiba nga bamukutte ku misango gy'obulyake nti yanyagulula nsimbi ng'ayita mu parliament, naawe kennyini azze okubeera nga weeyimirira omuntu oyo wanditwalibwa ng'omu kubalidde mu ggwanga olukwe. Kati kansooke nkuwe lisiti y'abantu abagombeddwamu obwala, bwe maliriza ngenda kuwa buli omu omusango gwe bamutaddeko. Okusookera ddala mukulu Chris Ariko Obore, banyuma omuyita Chris Obore, yali akolanga Director Communications and Public Affairs ku Parliament y'eggwanga, oyo agombeddwamu obwala era nga ye accused 1. Accused 2 ye Adilo Daniel, Director Human Resource, Parliament of Uganda. Omukulu owokusatu ye Okema Leonard Olugwe nakulaze nga ali ne Speaker Anita Among muzimu ku ntula za Parliament. Mu Parliament eyo gye twakuba amabega eye-11. Oyo nno yakolanga nga Executive Secretary owa Office of Speaker Parliament of Uganda. Kati omukulu owokuna gwe bakutte ye Raja Bukaya Semalulu, ono ye yali akolanga Principal Research Officer mu Parliament y'eggwanga. Kati owokutaano gwe bakutte ye Okwi Emmanuel Emron nga ye Principal Protocol Officer Parliament of Uganda. Gwe bakutte ow'omukaaga ye Itute Stella, ye yalinga akolanga personal assistant mu Parliament y'eggwanga. Kati nno ow'omusanvu abadde Otebata Vincent, ono yakolanga Capacity Development Officer mu Parliament y'eggwanga. Njagala ojjukire ebiseera bwe bagenda maaso kubanga bagombamu obwala Speaker w'eggwanga Anita Among batandika okubanga bamufaakuza Rolls Royce netwalibwa n'ebyobugagga ebirala. Njagala ojjukire waliwo empapula ezatandika okubanga zitambula era nga bayogera ku kintu ekiyitibwa SACCO. Mujjukira bulungi bayogera ku SACCO ya Parliament. Kati nno abadde akulira SACCO ya Parliament Murebe Methods naye bamugombyemu obwala owa Uganda Parliamentary Cooperative Savings and Credit Society oba SACCO ya Parliament. Kati tugende wano mukwano gwange, misango ki egiteereddwa ku bano? Ku mpapula ezimu zenfunyeko era nendabako n'agange gamba nti owagaliwo afunye empapula, gamba owagaliwo nti afunye information ekwasiza abaali abakozi ba sipiika. Waliwo agambye nti Chris Obore newankubadde musajja muddusi tasobodde kubeera nga adduka basajja bamunonye ne bamugombamu obwala.
Chris Oboli bamutaddeko omusango gwa kuwuutanya ensimbi za Uganda obuwumbi 5.2 billion. Daniel Adiro ne bamuteekako omusango gwa kuwuutanya obuwumbi bweza kuno 14 mu obukadde 6. Leonard Okema bamuvunaanye obuwumbi 3 mu obukadde 408 obwo yabweza. Raja Bukaya ne bamuvunaana musango gwa kweza obuwumbi 2. Obuwumbi bumeka? Obuwumbi 2 bweddu obwensimbi za kuno. Obuwumbi 2 mu obukadde 17. Okwi Emmanuel Emron akawumbi kamu mu obukadde 10. Oteba Vincent obuwumbi 5 mu obukadde 2. Itute Stella obukadde 7.5. Kati kubonna omuntu gwensaasidde ye Itute. Kati omukulu gwolaba ku screen amanyiddwa nga Sabit oba Joseph Sabit. Ono ye muntu yekka abaali bakola mu ofisi ya speaker era abalina akakwate ku speaker ku mirimu gya parliament akyawonyewo mu byonna ebigenda mu maaso. Joseph Sabit tannakwatibwako, ali sefu ekitenkanika. Omusajja ono musajja wanjawulo nnyo. By the way yakolanga ku NBS TV abatera ogoberera amawulire g'eggwanga Uganda. Kati oluvannyuma n'afuna omulimu ogw'okubeera principal press secretary wa speaker Anita Anet Among. Naye munaye njagala okutegeeza nti this guy ekintu kyalimu kyakubeera nti ye omuyaga guzze naye ye tegumukwatako. Naye nga banywanyi ba speaker wa parliament Anita Anet Among ebintu si birungi. Wenkoledde emboozi eno nga basimbirwa mu maaso g'ekkooti ewolereza oba egenda mu maaso olw'okubanga ewuliriza emisango egya bali b'enguzi abalyake n'abakenuzi gy'oyinza okuyita the anti-corruption court. Mukwano gwange kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney Omusunsuzi
erinnya eryange yenze Abasiddi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasiddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.